Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself. Nga bulijjo wano ku Celeb Jazz Mbamuzo tusako amawulire agafa ku baselebu bammwe wanne wali nkimanyi mu misinga nnyo banange ntuusa okwetonda kwaffe eri mwe namwe n'abafanzi baffe wano ku mukutu guno nti nno oluganda lwatutabukako weekend ewedde ne tuvayo ne tuwandiika oluganda ate lwe twatalina kuwandiika mutusonyire ddala twagamba tetwabika saagala mukitwale muno twabika because swabika muntu mulamu naye engensinka y'ebigambo by'oluganda yasinga oleeta obuzibu era twagala beetonderako ensuso mutusonyire ddala naye nga mugamba mutya mwasuze bulungi kasibe mwasuze maidali sana ewammwe ekitambula kitya ennaku z'omwezi zezo zennyini nga weza ku kalendayo I think ziri 29 omwezi gwa ku musanvu ate tubuzayo tuli mu wiiki y'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 28 era nga twagala okugamba ayi Ssaabasajja gusingidde ddala webale nnyo okufuga Buganda Ssaalongo Ssaabataka Lukomwana Ntawetwa ali kukabya amaziga ndi muzaazi omusaayi nga nze musajjawo ow'engabi amanyiddwa nga Mateega KingSmith era nga basinga abazaana bo bampita Kabaka Smith ng'era we nava mu lwe bwa Kabaka bwa Buganda era nange nina okweyita Kabaka kubanga nze Kabaka w'ekitino kyenkola Kabaka wa TV w'olugambo amawulire kalebule pokopoko n'ebintu efaanaganako ng'ebyo njagala okugamba muno happy birthday eri buli muntu yenna ajaganya amazaalibwa ago omweno oguno omwezi oba mweno wiiki njagala okugamba muno happy birthday twalabyeko abayimbi bangi nnyo abavudde ne bajaganya amazaalibwa gaabwe kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Aziza Zioni yajaganyiza amazaalibwa ge very massive and malidadi sana twalabyeko omukyala amanyiddwa nga Lydia Jazmine woman oba lady Lawrence njagala nvunulire ekigambo kino bagamba muno the sweeter you get Lawrence the more beautiful things you get oso kivunula mu Luganda nga nvudde mukakingambe nkigamba abantu ama days the sweeter you get the more beautiful things you get kivunule mu Luganda nkigamba abantu Oluganda ojja tuwabya abaana ba Buganda bano bannange ayi Ssaabasajja Kabaka saasira abaana bo tebakyayagala kubanga bayogera bigambo bya lulimi Luganda ng'ebiina kubeera nga bikola ki nga byogerwa naye nga munnange nze kisinga okunyumira muno ku bantu bonna abagenda mu maaso wano mu ggwanga lya Uganda just ebintu byanjawulo nnyo engeri gye bakola ki babikolamu naye nga wennyini engenda okuba nga nsumulira olutalo olw'amaanyi ennyo olugenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wano ne wali so okuba nga tutegeera kaliwa akatambula kaliwa akatatambula abayimbi bali ggulu tebali Kampala kyenva bujja okulaba muno interviews zaffe ntono nnyo nonako leero ngenda kuba nkuleetera eggulire lya Rema namakulu ngenda kuba nkuleetera kufugulire lya full figure ngenda kuba nkuleetera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Kalifaganaga ngenda kuba njogerako ku liri puzzle ebintu binyo bigenda okuba nga leero nkuba mu tooki ku show yaffe ey'olunaku lwaleero so that osobola okuba nga okola ki ng'obimanya just nyalade sooka kuyitako ku bigenda mu maaso wano mu ggwanga lya Uganda ngenda kuba yitirako ne ku muntu amanyiddwa nga Ivi Namulondo nja kuba naye mwogerako mu maaso awo si eka wabula olutalo lwa General Zamba olugenda mu maaso ku Facebook ndowooza namwe mwalulabye omukulembeze w'eggwanga agenda kuba ayogera olunaku olw'enkya so mulindirire ebyo nabyo nja kuba mbayitira ate musobola okuba nga mukola ki nga mubitegeera malidadi sana nnyo kale kantandike endowooza n'omukulu amanyiddwa ngaani katandike ndowooza n'ebya Rema si Lawrence bye bisinga okuba nga tebagala okuwulira Rema namakula naye ntandike ne Rema namakula Lawrence oba nnindeko wansooka ntandike ne Salvador oba kansooke ne Senga Kulanama bukyanga bwanga wa Mindi Senga Kulanama yavuddeyo munnange n'azaalira omukulu amanyiddwa nga Ssaabakabona Jomba Lubowa aligaweesa era ng'ono munnange yamuzaalidde omwana ng'era ono omwana wakubiri mu time difference loza ya mwaka gumu era Senga Kulanama ono yavuddeyo nayongera okulumya ab'esayidi zeeno abamanye eno Mama Fina mpoza abeerawa ku luguudo olwo bayita wa Lawrence ku lw'Emitiana road awo n'agamba abeera yayongedde ddala obbalumya n'obbatumirako mu ngeri ey'enjawulo nti nno muli mutya kasukaali keeko oba ayongeremu so njagala okuba nga njozayoza Senga Kulanama ate ku kutuuka oba ekitiibwa kyeyatuuseeko ekyo ekyokuba nga azaala naye munnange Senga Kulanama wa kuzaala tozaala nga kamyu because
eggwanga wetuuse abantu tulina okubanga family planning tumutunulira nnyo, tulina okubanga ensonga z'okuzaala abaana tuzitunulira nnyo kubanga osobola ozaala abaana ate enkya ne bafuuka ate ekirala eri eggwanga ne babonyabonya eggwanga lino Uganda. Naye nga njagadde okuba nga nkolaki nga naye muyisaako kawo asobola okuba nga naye tumwogerako katono nnyo. Njagala tutumirako ku muyimbi amanyiddwa nga Kalo Kasita. Ogamba otya beautiful Kalo Kasita? Kansubire oli maridadi sana. MC Mariachi, how are you doing? Obeerako nnyo ng'otulaba. Omukulu amanyiddwa nga Senga Sebbanga, how are you doing my brother? Ni awo omulala nsikwesibuuza akabeerako Laneke Laneke nawe nkubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo era nga njagala okutumirako ennyo bangambye Lydia Jazmine yawezezza emyaka 3 bweddu tugenda kuba tubitunulira mu maaso yeegulidde emmotoka naye tugenda bitunulira then Aziza Zion yawezezza 37 Naziza Zion emyaka 37 nga tagirabika. Ni awo omulala gwe mbadde soogeddeeko Fresh Kid yawezezza emyaka 10 egy'obukulu bweddu. Omukulu wa Lukagga Mafias nkutumiddeko nnyo Papa Misa Kisimakula naye nkutumiddeko nnyo. Ni awo omulala Kalo Kasita namutumiddeko dda. Ni awo omulala gwe sinatumirako ani Jones ani gwogambye gwe sinatumirako Jose Camilo ne Palaso namwe mbatumiddeko nnyo aba superstars. Lili Paz nawe nkubuuzaako how are you doing naye ngenda kuba njogera ku mawulire agago awo bwe gato. Naye kankusomera ekintu kino ndowooza ekiwandiiko kya Salvador ne Bad Black nga sinagenda wala ng'ate sinakoma okuba nga nkuwa amawulire ga mwana muwala amanyiddwa nga Rema Juliana n'abasigadde. Salvador ne Bad Black mujja kunzijamu omuntu one day. Why can't you post the house your mother sleeps in and you're waiting for me to help you? On my Snapchat, a lot of people know your family, so kindly stay away from me and you regret forever. After all struggle, you still get involved in a woman's war. So my issue is understandable. I just left prison 4 years ago with nothing, lost everything, and I accepted to begin afresh. But still, I'm better than you. Nagenda namulangira Daphne go tuyasamira twali twetudde ffenna twali twetunda ffenna ku Speaky Hotel Nekololo. There is no musician who has not slept with her all these upcomings. Bonna kati yakoowa to settle with a living monkey shaped and piggy form. Your way too broke, some of us will not good begging either. Banana Bad Black Lawrence Bad Black nga yawanze nnyo omuliro eri Salvador mama natukana omugamba tell Daphne nti Soleni omuzungu amutumidde stripper will be back. Nengamba bannange bulijjo mukyala wa Salvador Daphne alimu obwagundi wanneeko nga situmanyi. Anyways kale katutulemu katono nnyo abateekamu sente sibala be bannaffe aba King Montage Studios bwe tukomawo tugenda kuba ate tugenda maaso namulala mangi nnyo. Nina mawulire ga Joana Kanyomoozi nina ate Rema Namakula n'ebirala binnyo wano nnyini ku Celeb Jazz tovaawo.